Ebya Pastor Bujingo tebiggwa malojja. Abamulondoola nga bakyamunoonya beebuuza ensonga. Lwaki baakubye drive omusirikale abiina n'emmundu naye ate ye atalina mmundu n'asimattuka? Babadde bakyabyebuuza ate sooka owulirize n'emboozi. But now I hear Bujingo yasimattusa amasasi. Says who? Says who? If those guys were able to kill Simanya Ichuli brutally like the way they did, you might be joshing me if you tell me Nti Bujingo yasimattusa amasasi. I got that and so quick as it was about warning to why I kasente kange katatuka kwa account mu budde nja kubaako ne byenjogera. Nibamulaga nti munnaye tukuli mu ttaano. How? Like how? How? Yasimattusa atya? The police was able to come there in time. Let me tell you, even the people that support these guys, that work under them, their life is in jeopardy. Like, you're all supposed to watch out. Abantu nga driver, abantu nga bodyguard be bagenda okufa. Mwesimanya tukuma simanya nani ono mama fango ni yani. Oyo mchala mumutegedde. Mwaba bakuuma mubadduke nga bukyali. Kuno ku Museveni, whether you support them or not, mulinga budiko ibo bateeka mu bantu okubanga babukosa mulinga ebisiimula nti whenever they are done with the rug they throw it minute they are done using it, and they can always buy another new rug okubanga abantu bo bayala basente. People need money. Kati gwe full figure what down otula nolowoza, you're so important to Muhozi, you're so important to Museveni and the rest that you work under. Werimba. Because many people are out there thirsty for money. The moment they kill you, just like they killed Ichuli, many of you came out to replace them. No one even remembers when Ichuli died. They didn't give him any recognition whatsoever. Kati nenda bafulu figa nga akubagana amatama wala. Bruh, I rather walk with the truth nemanya nti nfiiridde mazima than okubanga ofiiridde ebintu by'ekisirusiru nga ne b'ofiiriridde okolera tebakulabamu makulu. There is no such thing as they missed if they wanted to kill Bujingo. If it is not a diversion, let me tell you guys, if it's not a diversion, then it were a warning. Kubujingo. Wabaje atanso kwegezi waza alaba account tena shanana omanyi babugumirira nnyo nga tebanaba baterako kasente. So there is no such thing as they missed their target. The target was to kill the driver and to also okuthreatening ngono bamugambo why we can always take you out whenever we feel like. So this thing, banaye yawonya Amasasi, but no bruh, if they wanted to kill you, they would have. They would have. Chichi, how did they miss? How were they able to reach the driver and they couldn't reach you? Even when your car is bulletproof. Chogamba side ya driver tiyaba de bulletproof, uwe mabega waba de bulletproof. If they wanted to kill you, they would have. Because those people are always set or sent kujawa kumakinga sure nti bakuse yensonga lwaki omwala banga basse Ichuli tebamukuba ssasi limu ne badduka. They ensured that he was no more. Bamukuba amasasi nga 8. Kati Bujingo mbwe oli mulago nti no bro, now ku church you're not safe. Why would they wait until you're simanya in your car, you're heading back home and all that stuff? They can always kill you when you're in an open place. Yeah. Amasasi, bro. That were a warning, but this is to also remind you that mukubagana amatamatama ne muvuma abakulembeze bafa bali ku mazima ne muvuma abana banupu church ne muzifuula bintu bya ne muziteka mu bintu bya politics. Katonda teyerabira bana emugenda kufa. Kale naffe abasupporting opposition tusuubira okufa tujja kufa. Ne ate mmwe mugenda kufa bubi ng'ogamba kale ekisajja ekyo nakikoleranga mmanyi my life is protected. It's not threatened. Olamalanga muvaayo. Bobi Wine atusindikidde abantu kataba tutte. Bobi Wine afuga Uganda. Afuga ffe bantu.
ffe bantu abamukkiririzaamu era neeyongera okubajjukiza Bobi Wine talina gwafuga nga tamukkiririzaamu afuga abo abaamukkiriza ng'omukulembeze afuga ffe abaana ba people power abaana ba nuupu gwe muli wooba oli mukali mu bantamya struggle simanya nze siri wa nuupu takufuga tomwesibaako. You understand? Y'all are gonna die. Ate tugenda beera wano tubaziike tubafukire omugambo. Full figure. N'abalala bafaanana abali mu ttuluba lyammwe. You guys are going to die. Ate enfe embi. With no respect. Mwe disrespecting they all in the name of the current government. You've made enemies all in the name of the current government. Mufudda abantu ababi TV muzefuze all in the name of the government. But the time they want you out, you're going to die, just like Ichuli did, because none of you were better than Ichuli. In a shortest time, Ichuli yali yekoledde erinnya. Mwenno temuyinaamu na bwongo bu analyzing bintu ne mbeera nga temuvuma buvumi bantu. He even had that time to sit down n'asoma embeera na analyzing n'olaba nti ekisajja kikubyemu ka point. Ne mmwe ababambulaaga mwanga muvuma buvumi. Temuyinaamu bwongo wadde just abusing people. God is watching you. He watching you. Ekirala not to forget. Bujingo, Katonda akulaba. Oli mulyaza amaanya, oli mubbi, oli mukumpanya. Oyine ennyumba ebalirwamu millions and millions. Ku ssente z'abantu ze basonze okubanga bakolera Katonda waabwe ennyumba gye basobola omusinzizaamu in a proper manner. N'ogiteeka mu nnyumba eyiyo gwe weezimbire. Mugenda kufa bubi nga mweteekako mbu simanya muli babaka ba Katonda, simanya muli ba profeti, kwegamba buli kibi n'aba n'akusabira ng'ofudde oba banaabako kubanga that is mulaba nti okulya ku ssente babayita bacha bamulekwa kibi naye osobola okulyako akatonotono. Just imagine people okubanga basonda ssente saving you count billions and billions mbuka tuwezo zaawa billions weziti naye wadde naye mmwe mugenda kufa bubi. You guys will die and they can. Bwe bityo ebya Bujingo tebiggwa malojja. Woowulirira bino nti fulufiga abadde akaaba amaziga amazibu ennyo. Ekikabya fulufiga si lwa kubeera nti babadde bakubye mukama we alaba ebigenda mu maaso. Yeebuuza nti olaba bakuba Bujingo abadde abakolera ebirungi ate nze abakolera omulimu ogumu ogw'okuvuma obuvumi abali mu nkyukakyuka. Abantu bano nabo bamanyi ebigenda mu maaso era babiraba si basiru naye tebakyalina bwe bakivaamu bakiyingira. Ne bw'obakolera butya tobeera seefu. Wakati weebuuze Bujingo nsonga ki ezibadde zimukubye amasasi? Yabakoze kibi ki okutuuka okwagala okumunoonya bamusaanyeewo? Olaba bakuba Bujingo kati ate gwe fulufiga akola omulimu ogumu nti gw'ovuma ab'NUP aboogera ku nkyukakyuka. Kitegeeza buli abadde mu kino, buli abadde ng'okolera abantu abo, ogatta ebintu bino n'olaba abantu abazze battibwa nga bakolera NRM ng'ate bagikolera ebintu ebyannaggwano, sigala nga weebuuza nti nze ani gwe banaalekawo? Mulimu gw'enkola gubagattako kyenkanawa?